kiyitiridde His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali n'abaana be bundi bujjo abamulaze omukwano ogutagambika era nga bano bamuwadde n'engabo. His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ati bw'alabise mu bitundu eby'obundi bujjo. Tweyanziza nnyo baganda baffe ab'ebundi bujjo okwaniriza Pulezidenti mu ssanyu eppitirivu n'omukwano omungi bwe guti. Bannange tusiimye nnyo baganda baffe ab'ebundi bujjo, tuli basiimu nnyo era tubeebaza mwebali kwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ne tubasuubiza nti Pulezidenti waffe, Pulezidenti w'eggwanga lino, omulunzi w'eggwanga omulungi, His Excellency Elected President of Uganda abalowoozaako nnyo era ali wamu nammwe okulaba nga baganda baffe tutambulira wamu tugezeeko okununula eggwanga lino. His Excellency nno n'abaana b'e Kasese oluwulire nti Pulezidenti agenda kujja alyolekera mu bitundu ebyabundi bujjo nabo ne basalako ekkubo era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ono ali mu bitundu ebyabundi bujjo sigamba nti yamuugama ate Pulezidenti yagenze kwaki. Pulezidenti yagenze kuziika Daddy wa Western Prince ono nno Muganda waffe ono ayimba obuyimba buno obubadde obutunyumira ennyo obuyimba bwa struggle. Munnange yafiiriddwako muzeeyi we era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda munnange agambye nedda kagenda amuziikireko taata w'omulwanyi era embeera bw'eti bw'eri nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu bitundu eby'obundi bujjo. Mwebale nnyo baganda baffe ab'obundi bujjo okwagala n'okusanyukira wamu ne Pulezidenti waffe. Excuse me, bannange tusiimye nnyo era ne tubagamba temujjangu okwo. Genda mabega eri maaso, genda mu maaso eri. Kimala.
Kampala baddukire abeeno basobola kubba nga ayingira ekibuga ayinza okukuuka Soko muting. TikTok.
tebatuyimiriza ku siteegi ya Gende mabega eri maaso. Genda maaso eri. Kimala.
Muzika wanabe Kampala batukire abene basobola kubbanga like katunga mu campaign ayingira ekibuga ayinza okukuuka Soko muting. TikTok.
mbeera bwetyo bweri mu bitundu ebyabundi bujjo nga tulina His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Deputy President of Uganda. Ensonga bw'atyo bw'agitambuza. Baganda bange, mikwano gyange, kye nnyinza okubagamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni talina kyatugamba era talina kyakyagamba bantu. Abantu bonna bamutegedde obufere bwe, bategedde buli kimu, takyalina kyazzaako. Kaakati nno gwe Munnayuganda mukwano gwange aliko naawe awuliriza, twongera okugamba nti essuubi lyaffe ffenna liri wamu kutunuulira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Pulezidenti w'eggwanga lino, ng'omulamuzi omulungi yajja okulaba nga tununula eggwanga lino, ate nga tusuubira nti tujja tununula oba tutya nga naye tuweekute ku Kyagulanyi twakigenda tulemerera era twali kitasoboka, buli kimu kijja kuba kya njawulo.